Mu kaefo w'okutumbula eby'obulambuzi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, Minisitule y'ebyobulambuzi yattunkiza enkola y'okulambula eby'obulimi. Minisitule y'ebyobulambuzi yattunkiza enkola y'okutumbula eby'obulimi ng'omu kaefo w'okumanyisa bannansi n'ensi yonna ku nnono n'ebyo ebiri mu Uganda naddala eby'obulimi ebisobola okusikiriza abalala era wano abakungu mu minisitule eno basazeewo okulambula faamu ez'enjawulo mu bugwanjuba bwa Uganda. Okuli ez'ente z'amata, amajaani, ensuku z'amatooke, enkoko z'amagi, ebiddiba by'ebyennyanja n'ebirala. Wano minisitule egendereddemu okuyitimusa enkola eyatuumiddwa agrotourism mu Uganda n'okulaga buti eby'obulimi bwe biyinza okufuulibwa ekyobulambuzi, okukulaakulanya ebyalo, okutondawo emirimu n'ebirala. Mu nteekateeka eno, ebitundu ebitunuuliddwa kuliko disitulikiti nga Mbalala, ekibuga Fort Portal, Isingiro ne Bushenyi, era ng'ebifo ebiteereddwako amaaso kuliko Ankola Agrotourism Farm esangibwa mu Mburo National Park, Emburara Farm Lodge, Nshonyi Cultural Village, Kyamuhunga Tea Estates, Muhoozi Farm ne Kabagalame Market. Nannyini Kabuura Farm agamba ebimu ku bisinga okutunuulibwa ng'ebyobulambuzi wano bye bisolo ku ttale, so nga akatale kaffe kasaanidde okutunuulira ebyo ebisinga ku byo. Cultures, our identity, whom are we, was not coming out clearly. For us to bring people here and see, actually say, we also lived. This is how we did things. That's how for many generations we survived. This was our food, this was our medicine. Agamba ennono n'ebitwogerako bingi era amaaso tegasaanidde kuteekebwa bw'ebyo ebisikiriza ebisinga okumanyibwa mu ggwanga. Let's start something, culture tourism around our country so that, you know, you go to Karamoja, you find it, you go to Teso, you find this, you go to the Bamasaba in the, you know, in the Elgon, you go to the Batwa down south. There is a variety of cultures, and I think our culture was about maybe the Kasubi tombs. That's not all. There's so much variety in this country, and I'm glad it is coming out now. Muhanguzi Isaac omu ku bakulira Kabeiruha Farm atangaazizza ku migaso egiri mu by'obulambuzi by'ebyobulimi oba kiyite agrotourism. So employment is key. We get food and foreign exchange. So on agrotourism, it would help us more because it will train our people, especially students. We get quite a number of schools here on Kabiura Farm. During, I think, second term, Yeseremba Geoffrey okuva mu minisitule y'ebyobulambuzi era akiikiridde omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule eno Katusiime Doreen agamba kisaanidde okukwatizaamu okumanyisa bannayuganda okwongera okumanya eggwanga lino. Kati alaba obulabi asobola okulaba n'akiyita ekya bulijjo naye si kya bulijjo. Ne mu bitooke mulimu ebika byabyo, ne mu nte mulimu ebika. Ate ng'ovudde ku nte nga nti ebizivaamu omuzigo guvaawa amata osobola okugakuumira ennaku omukaaga tukirabye nga kisoboka. Alaba obulabi ayinza obutakitegeera kisoboka kitya. Kati gavumenti tujja kweyongera okusomesa abantu babyaga ate baagala okujja okunoonya okumanya. Nze Novusha Bakanansa ne Edwin Kanyesije ku Gugudde TV agaguddewo. Webale nnyo munange Kanyesije Edwin ne Novusha.